buli woyagala okutereeza olubiriizi luno olutereeze na force olutereeze naki na force noga njalutereeza lwampaka omenya lumenye omenya ki kitegeeza omukyala abanga yakolebwa mu lubiriizi nenga tukakasizza kye bayita olubiriizi luba lwewetambwe luti sibwe kiri kati buli oyagala okulwanjuluza olubiriizi luno by force in all ways olubiriizi olwo lukutuka ne lumenyeka kati abakyala tebabatereeza na force omukyala taboggolebwa omukyala takola ki taboggolebwa ne abaana batongo bakuzizza waka nga mulimu abaana abawala n'abaana abalenzi punishment gy'omwana omuwala si gy'ow'omulenzi omwana omuwala bamulwako nnyo okusinga omwana omulenzi mumpulira bulungi baddu ba Allah ebyo byatika ebyo bye muvumaavuma ne muboggolera abaana b'abende ekyo si kituufu tutegerekese bulungi n'agamba atya wa in taraktuhu ante wooba ng'oyagala olubiriizi luno mumpulirize bulungi w'oleka olubiriizi luno n'otalufaako n'oluleka lujja kusigala nga teruteredde si bwe kiri kitegeeza omukyala ebbanga lyonna togezangako kulowooza nti ategeranga ggwe omusajja osobola okutegeera ekintu omukyala n'atakitegeera tuli wamu omusajja ewaka osobola okutegeera ekintu mukyala wo n'atakitegeera ezo mbiriizi kasito n'amuteekako amaanyi omuboggolera omuvuma omukangakanga weefuula amubuulirira totaddemu kawo aboogera nabo mu kawoowo abo bambejja babebi obanga tonnayogera nabo sooka oleete introduction mumpulira bulungi mugaye maama w'abaana bebi tegese bulungi ebigambo bwe bityo bambejja jama nonga gwe ebyo tibyo bigambo ku bakyala obusiraamu bwagulumiza abakyala mundu sigal kuva buto tuliwo mbaddu ba Allah kuva buki buto nga baana bato bwe bati be bakyala abo kati waliwo aya esobola okunywezaawo ensonga eyo gye tukakasa obulungi tugimanyi bulungi si bwe kiri Allah subhanahu wa ta'ala mwe yatugambira ndoza aya tugimanyi bulungi mugimanyi bulungi baddu ba Allah aya Allah mwe yatugambira natugamba wa min ayati natugamba mu bubonero bwange bismillah assalamu alaykum Allah yatugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim mu surati ar-rum yatugamba wa min ayati mu bubonero bwaffe an khalaqa lakum min anfusikum azwaja twabatondamu mmwe abasajja twabajjamu azwaja abakyala si bwe kiri kiregeeza omusajja mu lubiriiziro bajjamu omuki omukyala lwaki bamujja mu lubiriiziro ne batajja mu lubiriizi lwa mbuzi gy'olya ne batajja mu mbiriizi za bikere mu mbiriizi z'abalala ne bajja mu gwe omukyalawo litaskunu ilaiha asobole okuba nga akutebenkeza kati kino kibagamba basajja bannange n'abakyala abampuliriza bino mbibagamba nga bibiri sigenda bibikkako waliwo omukyala mu nsi muno nga newewagga ng'omukyala otasobola kukuva ku bwongo ng'omukyala oyo tasobola kukuva ku mutima ng'omukyala otasobola kuva mu bulamu noba weekalakaasa otya n'okomayo waliwo madamu ajja mu bulamu bo ng'ebyokusaaga si bwe kiri oba olengera mulengere ne bajjama newasa ensi y'abakazi n'ogimalayo nga teri omukazi alifaanana bw'atyo teri omukazi alina kitiibwa ekyo mu bulamu bo aba bakazi gye bali yava mu lubiriiziro kasita ogwa ku lubiriiziro ye mukyala gw'otadde mu bulamu bwo ng'akutebenkeza bani waliwo bumadamu ng'okatunulira butunzi bwoti kajati n'okatunulira bwoti ng'okawasizza kyentegeeza mumpulira bulungi ng'okakoze eki okawasizza kali wakaawo wallahi n'okatunulira bwoti kapoteboko bajja tyabo masha Allah nga balina ku mibiri naye n'owulira ng'otebenkera ku mutima gwo n'owulira ng'okola ki ng'otebenkera owulira omutima gukola ki gutebenkera n'ogamba masha Allah oye maama w'abaana bange ng'owulira kutebenkeza ne kaba kali ku ssimu kulinga kagira bwe kati ne kaseereza bwe kati nga bikunyumira
ni waliwo ekkazi ojja kugwa mu kkazi nga buli ssaamu ba mu misango nga wallahi omukazi ne waakola tyakusanyuse omukwata nsobi lwaki onfaafaako nnyo lwaki ombuuzabuuza gyendi ne waliwo omuntu nga niwaba musobola okuba ku mukolo ewammwe ne bajja ne bakugamba munne gwalinamu kasente ne bajja ne bakugamba munnange tubadde tusaba otuwa emitwalo 5 awo maama abadde agambye ennyanya tezimala noganze mulubooza sigenda kusigazaamu wadde olw'ataano sente zonna zimpeddeko naleese tenti nkoze bino nabaala bakoleko bafune bakwata naye kakyala ne kajja ka madamu kajati koyagala ku ntobo y'omutima gwo ne kajja ne kagamba taata w'abaana bebi mbadde nsabayo emitwalo 5 ntegekire abantu baffe abajja oge 5 n'ogijjayo n'ogikakwasa bwoti ng'olinga gwe baloga naye nga tebaakulogangako wabula kakutebengeza okawira bulizinga katamu n'owira ng'otebengera gwe oyo mukyala wa gundi naye mulina emize abasajja owasa omukazi omwagalira mu nzikiza takutebengeza bagatambula kuni mukyalawo tokkiriza omugakulembera nze nja kuvaako emabega tokkiriza wallahi ebimu ebiri mu nsi bye mbagamba mugenda ku mikolo ewammwe bakubuuza maama w'abaana baaliwa ogatudde wali ewali abangi tosobola kumusongako takutebengeza kati ekigenderero ekyalimu mu kuwasa abakyala oyo omukyala avudde mu lubiriiziro ekyo kikakasiza nti yakutebenkeza mumpulira bulungi oba n'omutima ogumusaasira aya egenda mu maaso oba temugimanyi bagimalayo wajaala bainakum mawadda wa rahma mutegedde kali okusaasira gwosobola okusaasira ekkazi lyotayagala osobola okusaasira omusajja gwotayagala waliwo abasajja nga bakoze ebintu bingi mu bulamu bw'abakyala naye nga tebabimanyi ng'omukyala ga yamanyi naye nolaba omusajja akwagala oba gwoyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo ng'omusajja omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo wallahi newakuwa kaswiti obeereyo ku mulimu n'ogaba nange masha allah n'okalagako ne banno kaba kamuli nga kavuddemu oyo akwagala si bwe kiri omukazi akwagala akugwira essaati naye nga buli wogiteekako oyinza okulowooza gwe kabaka oyo gwoyagala ng'aguze essaati ne waliwo omukazi asobola okukukolera ekintu waliwo omusajja asobola okukukolera ekintu n'osanga essimu y'omukazi kamesagi ne kajja you have received emitwalo 3 omukazi n'agiraga banne nagalaba ono wambwa no wallahi naye n'osanga nga waliwo nti omusajja asobola okusindikira omukazi ono omutwalo gumu bwe guti naga fanange I can't believe sisobola kukikkiriza agusindise amwagala akola ki kati mukanikaakanikanga okwagala omukyala yava mu lubiriiziro yoyo g'osobola okusula naye mu kasolya kamu allah ava kugwa erisembayo najja kugwa erisooka akoota esembayo ekiro naye avaawo nga amaze okubaraka n'okufaddara n'okuteeka tawfiik ne khayiri mu ndobooza z'abafumba ababiri nga they were meant to be together bane tuli wamu waliwo omukazi nga tonatandika namwogereza nga tonatandika nakumwogereza nga vaibu zoziwulira yava mu lubiriiziro mumpulira bulungi nga vaibu zisoma naye nga tonatandika nakumwogereza okusula ekigere kye ekisooka bwe kiti wallahi allah nakuta sente ozifuna z'omuwaako si bwe kiri olaba nga buli kintu emirimu giguddewo allah bakuyita mungu akuguliddewo naye nga jesu okyali mu kumwogereza wagamba munne bebe njagala ice cream ng'olaba weziri ezisindika ice cream mumpulira bulungi ne waliwo omukazi kumusiyako busiya bwoti n'owira kye bayita ebipali ne bakusiba ne bagatugera kukusiba mayisa nokandakoze eki kwekanika kwagala bakazi batali babo
gwe tomanyi omukazi ng'alemera mu bulamu bwo taliyo yali wallahi yali nga yalemera mu bulamu bwo yalemera mu bwongo bwo yalemera ku mutima gwo nga weebuzaabuza wano n'ogamba nze tebamanyira nze saagala kummanyira nze ndi musajja naye nga woddeyo mu buliri bwo ng'oli wekka niwebika ekikunta kyo otintima n'olwo lwaki taddamu meseji yange n'ogenda ku WhatsApp n'omusindikira kadooti full stop omwetereeze mulayini mumpulira bulungi ensi n'ogiwasa yonna n'ogimalayo ne mulimu omukyalo oyo otuba nga tukaza nti omukyala ava mu lubiriizi ate kanawo kange bagambe mukategeere bulungi tuli ku mukyala kuva mu luki mu lubiriizi kino mukimanyi oba mubadde temukimanyi mukimanyi olwo omusajja asobola okukola ebintu ebinene mu bulamu bw'omukyala we ne baga nti omusajja bamuloga naye nga tebamulogangako omusajja naga nzaire omwana ogwo fast born omwana ogwo nkutwala emakka nkuwe umura wallahi nakunoonya ssente nga ye kennyini teyeteekangamu okuwadde bukadde 2 nazinoonya niwatalayo omukyala naga ekisajja bakiroga naye nga tebakiroga wabula kyagala omukazi ebyaddala esebo mukitegedde ebiseeka yabyogedde omusajja yagawunzalira omwana ow'obulenzi omusajja yiya bweyiya bulimi nja kuwa kakaddaaka naye nga takawanga kuwadde maama we njaga wallahi nja kanoonya nkakuwe namuzaala nga mwana mulenzi nakamutera ku ssimu ate Allah n'atwalamu omwana mumpulira bulungi kitegeeza waliwo ebintu abasajja byebakolera bakyala baabwe naye nga tobiyingiza mu kigambo kyo nga bimukolerwa kuba yava mu lubirizi lwamwagala kale gwe nodde n'ogamba beekoza amutonera atya emmotoka beekoza gwe bakujja kukutonera lumundu oba kwegamba oba ngaoli bamutonedde emmotoka nga gwe tebiriyo wuwo tokulima oli ayagala munne gwe wekanikakanika n'ogwa mu mbiza ekisajja tekikwagala kyekanika bwekanisa okwagala wallahi n'omukyala gwoyagala banenzi kamba buulire muli basajja muli wano nebino kambi bagambe nga sibalinde omukyala gwoyagala ofuluma bwoti n'obanga toleseewo z'amata waka obanga toleseewo bikosebwa waka n'owulira ng'olina amaanyi aganoonya essente ate sitabeere musanyufu si bwe kiri owulira ng'olina amaanyi nolesa ekikazi ewaka wakifunisa olubuto ne bagamba ojja kiwasa oba toyagala kusiba n'obagamba mukakasa wemuwasa temujja kunsiba ebyo bibeerawo temubimanyi ebyo mukakasa njagala musayirika temugenda kunsiba muwase nga bwotyo bweyayingira obufumbo musajja wattu nga bwatyo omukyala tu yayingira obuki obufumbo obeera eyo nga weesooza otambula weesooza simanyi oba banfuula ki otambula weesooza kati bansaba ssente banfuula mupakasi waabwe ne ku mukyala gwoyagala tosobola bikola ekyokubiri ku mukyala eyava mu lubiriiziro eyava mu luki mu lubiriiziro ye mukyala bino bibagamba nti omukyala yalwadde omumbejja yalwadde bebi yalwadde queen yalwadde hajati we yalwadde maama w'abaana yalwadde wallahi nawe emirembe negikubula naye n'olwala nobeera muwotefu ku mulimu mumpulira bulungi era n'omukubira akasimu nga tuteredde banne kati owulira otya wafunye ku treatmenti maama w'abaana owulira otya oyagala kulya ku kikyembandeeta wallahi n'owulira nga toteredde kyekimu ne ku bakyala abo abeerawo mu nsi ya mukama muno ng'omusajja we gwayagala ebyaddala gwe bajja mu lubiriizi katumaleyo kano nga tatterera ng'afunye ekizibu awulira tatteredde namuga munne maama wa taata w'abaana ndi eno nesiina mirembe wageze ku mirimu naye tewabaddemu n'ekisenyiga kati owulira otya yiba netukoze tutya funa ku treatment ofuna ku byokunywa ne waliwo ekkazi erisobola okukubira essimu nenokugamba bebi banowulira otya nenze mpulira emmere nange ennemye naye nga yakamala essuwaani y'akatogo n'eggama y'obuugi naye nga akugamba mbu tateredde era n'emmere yamulemye mumpulira bulungi kale n'olwekyo
omukyala banga yava mu lubiriizi kirina amakulu mangi nnyo ge tulina okwetegereza. Tuza tugende mu adhaani okusooka inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tujja kuddamu kwebaza ekitiibwa Allah. Bano omulamwa gwaffe tuli ku bufumbo. Mumpulira bulungi obufumbo ekintu kye tutwala nti kya kusaagasaaga. Hadithi gye tusinza okutunulira olwaleero tutunulidde abakyala abo ne tugamba nti mazima abakyala hulqat, omukyala yatondebwa min dhila'i, yatondebwa mu lubiriizi. Mu luki ne tunyonyola kye bayita omukyala okutondebwa mu lubiriizi olufaanana bwe ruti. Ne tugamba obanga oyagadde okutereeza olubiriizi luno by force lumenyeka, si bwe kiri? Woleka n'otalutereeza lusigala luli luki bwe ruti. Omukyala tomubamukirako, omukyala tomuboggolera, omukyala tolowooza nti ogenda kunyiganyiga ebyonyiganyiga by force mbw ateere alowooze nga ggwe. Omukyala tasobola kulowooza nga ggwe ebbanga lyonna. Abakyala bye balowooza kambi babuulire mubimanyi. Omukyala nemba muli mu muzigo naye nga buli wiiki okyusa engatto, omugulira engatto buli wiiki, ye kimunyumira. N'obwongo bwe tebulimu ebyamaanyi nnyo mbw ate tunaafiira mu muzigo. Akuwaana kyekyo bebi. Kati obanga osamala manya nti obwongo buteeka okulowooza okusukka kukuba omukazi. Wallahi buteeka okulowoozaako ne bu anticipatinga ne bufuwa castinga mu maaso. Beebuuzaako mwebuuze n'omuga munnaye olaba otya bebi nga tuguzeeyo ekibanja mu kyalo. Era ekisooka kujja mu bwongo bwe kugaani gw'olimisa. Ebibagamba abakazi kati eyo endowooza yaabwe kati totandika okuwunzika obwongo bwo bulowooze ng'obwabwe. Ye byagala kugenda ku cafe javaazi, kugenda ku mazzi eva, kubeera buli n'omugulira engoye, buli mwezi n'omuyiwamu olugoye shaliya ennungi, ne bakupikaapika nti oli w'amaanyi. Naye loboozaako endowooza esinga ku eyo oga abaana tubategekedde ki? Ne wonabeerewo eva nti munnange bwe kasente kenfuna mami kaako. Tolina kyosobola kulowooza ekintu kiri mu makulu. Kitegeeza abakyala Allah bw'atyo bwe bajja bakola. Gwe Allah alina ebintu bye yakuwa gwe ng'omusajja nga teyabiwa mukyala. Kati bw'oyagala okulowooza ng'omukyala n'osanga omusajja ng'asibye feesi wiiki nnamba mbuloko omukazi yamunyiizizza. Wobanga toyagala kukunyiiza na kukuvuma, kukunyiiza nakola ki? Na kukuvuma, togezanga n'olinnya ekigere ky'omu bufumbo. Kiddamu, obanga toyagala kukunyiiza na kukuvuma, togezanga okusumbwa abaana b'abenda abo. Omusajja omutuufu ye ateekwa okuba ng'abeerawo ng'agumira ebivumo. Bakuvuma ebigambo ne bakuyimbira obuyimba lengera embaata. Naye ng'okimanyi awo mu kikomero we musula tewali mbaata n'emu.
neguma tese bulungi oli musajja omusajja nayomba olutentezo olutata omusajja bwayomba entonda alina ziri ezitakoma bwagamba nze temumanyira mujja kudda ewammwe wanyiza omwezi oguwedde mulowooza nze sitegeera ntegeera biki byoyogera otuswaza ng'abasajja waliwo ebintu byolina okuwewula kubanga gwe oli mulambulukufu booti kiri kitundu ku ggwe mumpira bulungi kibakujja mu lubiriiziro mulabe kiba kiganye muleke tumuteekako foosi oba takitegedde ajja kitegeera mu maaso mumpira bulungi we mugambye nti mbadde nja kugula ttaka eyo nagamba ani gwogenda okulimisa muleke gula abitegeera omaze ligula ti wama yakiŋŋambako oba nteese bulungi n'okubeera awo n'otandika okusamalasamala nti munne kati mami aba tannagamba waliwo abasajja nga oba bamuteeka muki nga asigalamu kafuna wusu ng'ali awo bw'ati nga n'oba ogenza okumwewolako ssente ewuwe agalinda kumbuuze ku mumami si bwe kiri waliwo nze gwe nalaba waliwo omusajja gwe nalaba musajja mukulu nga muwa ekitiibwa kye naye ngaolutuuka ewaka bamusookeza mu kisenge sitokisi zange ziruwa obutambala buliwa yabisuulesule gyava sonyiwa nagenda kugula ebipya ye gyagenda gyaliko obutambala kubona biki naye nga ali bwati ku paniki basooka muyingiza eri mu kisenge ne bamubuuza ebintu eby'obuvunaanyizibwa kano olwekyo waliwo ebintu mu bulamu nga nfuunikira ebigambo byange by'olunaku olwaleero nga bwe tuba tuyingidde obufumbo tuteekwa obyetegereza n'okwetegereza okwannamaddala teese bulungi tosumbukana n'omukyala ng'omuwasizza n'ogaana kinakikoze nakinakyogedde be bakyala tibali bwe bati kuge bakolebwa muki mu lubiriizi weeyagala omumutereeza by force taliiwo mugenda kwawukana omukazi akugamba ekigambo nti mbadde njagala kungulira ku kanzu yange eyo oba saati yange eyo nagamba gwe tolina mikono ogenda okwetunyina booti ng'olina emikono nga wallayo girina genda okolole kituufu emikono gyo gikola ki kati wonaddaku ebyo osimabangambye esirina mikono osimanya kala be bakyala mumpira bulungi genda egolere olugwero genda ku mulimu ebyo bitagulula oluki oluvannyuma wanaba ali mu muudu ng'ali mu vibe ajasigola siteeke naawo za wiiki namba ebigambo byange nyinza obutabisinzaako awo naye nga kali akawayiro mukategedde kebaga nti omuntu wajjibwa mu lubiriziro mukategedde ako temukategedde kitegeeza omukyala aba part of you mumpira bulungi omukyala gwoyagala aba part of you kibanga kagereko wekafuna obuzibu omubiri gwonna gufuna obuzibu omukyala wabanga tali mu layini ntuufu nga akaaba ali tosobola kugamba nti obulamu busobola okutereera mumpira bulungi omukyala ali part of you tewaliyo kikwambaza lugoye n'otonya booti naye ngaomukyala ono tomugulira ngoye kitegeeza tereeza obulamu bwe kasita atereera bw'ati nawe ogenda kutereera nawe ogenda kukola ki nakali ogamba nti omukyala bamujja muggwe mu lubiriiziro nkakonyeeko ne mbagamba nti kiba it is a direct indication ekiraga nti allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-insani min tin razbin allah tona omukyala omuntu adamu ng'amujja mu ttaka ate n'alaga hawa ng'amujja mu lubiriiziro adamu kitegeeza it was a direct indication naye balina omukyala gwe bakujja mu lubiriiziro mumpulira bulungi kati omukyala gwe bakujja mu lubiriiziro oyo ye mukyala gw'otasobola kwerabira kababwire n'ebintu byatabuka ng'oyingidde obufumbo omuntu asobola okuyingira obufumbo ebyaddala sekasula nga wallahi yeekanika omukazi gwabadde ayagala amulese mbu yeefudde bereje nze sizanya nja kuwasa omukazi omulala kusingako n'atandika kunoonya n'ofuna omukazi n'omuteeka ewaka naye nga n'okwesanyusa ne mukazi wo otuuke ku ntikko gy'olaga omukazi oyo omala kumwambaza kifaananyi kya mukyalo oli eyagiba mu lubiriiziro oba gw'oyagala ebyattala kiddemu omulundi ogwokubiri ng'omukyala wo gw'olina ewaka gwewekanika n'ogwa mu mbi simanya bakugamba simanya bamufunisa olubuto muwase tuleme kusiba n'oganja muwasa nze muwasa naye mukazi naye azaala
nga okusanyuka n'otuuka gy'olaga omala kumwambaza kifaananyi kya mukyalo oli gw'oyagala ebyaddala ali ku ntobo y'omutima gwo. Naye nga byemukola bigenda kuvaamu abaana, byemukola bigenda kuvaamu abaki abaana. Kati ekikutuusaawo ng'omukyala gw'oyagala mu nsi gy'ali, omukyala gw'oyagala mu nsi gy'ali mulamwassa, si bwe kiri? Weesibye ku bw'otayagala obamalira budde. Omusajja yagamba ku bino ebintu ebibeera ku TV babiyita bati abanoonya, si bwe kiri? Avuga wadde sisobola kumanya wallahi. Njagala omukazi nze gundi ne gundi ate n'abasiraamu bagendako. Njagala omukazi enamba yange yeno bweti newe, naye njagala omukazi anangulira boda. Kale oli mufu nnyo, oli mufu nnyo. Kitegeeza okulembeza boda, si bwe kiri? Yenna kasitangulira boda. Twetereze baddu ba Allah, obufumbo buyimiridde ku kwagala. Mumpulira bulungi? Eno ensi n'onaagizungamu, abakazi n'obazungamu n'obazaawa nga tofunye mukazi oyo waddala gw'okakasa nti yoyo oliyanjalanga lobooti mu nsi muno. Olitundako ne mukabbuli, abakazi bajja kukosa nnyo. Omukazi oyo asobola okukubeererawo n'akutegeera nga bw'oli, oyo ava mu lubiriziro, munoonye. Mawule wakati wa tamanna ne hubbul asiri, okwegomba si buli gwegomye nti ogenda mugwira. Mwate bavubuka bye muliko, kola byakalungi akunja kakwana oluzinga kitiibwa. Mumpulira bulungi? Kakasa nti omuntu gw'ogenza okwagala oba gw'oyogereza eyo gw'oyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo. Mumpulira bulungi? Waliwo omukazi gwewasiza n'omuteeka ewaka ne okuva womuwasiza wiiki esooka. Abakazi babatona, badde temukimanyi ekyo? Batona omukazi ku lunaku lwagenda okufumbirwa, nawe naakusobera. Abakazi sajja batera kuwasa kusibanika mu kisibo, si bwe kiri? Ne balyoka bamusiiga obuntu, namuteekako obukowekowe ng'alinga akanyonyi, ne bamuteekamu obuntuntu, ne bamusiiga cyoka, ne bamusenya buli kintu ky'omanyi, n'omutunja booti nga mashaallah, ng'owulira muli olina wootuuse, naye ng'ebintu bamusiize bisiige. Naye nkulayira Allah omutwala ewaka mulamanzaani anti muwowedde, n'azuukuko kuwaddaaku ng'ebintu ebyo byonna biweddeko. Senga yazaaki ate no mu kisenge, senga ati bwazze ne senga tuka senga ate yazze yeyiseewo okutuuka mu kisenge, naye nga oyo mukazi wo takutebekeza naye omulabye olunaku lusooka okakubeera obulamu bwonna. Kale lwaki otuuka ku leva eyo? Kakasa omutima nti omuntu gw'oyagala yoyo. Mbage waliwo bumadamu, waliwo baajati nga wallahi vaibu zisoma tonnaba nakumwogereza, si bwe kiri? Ng'olina zisoma masha Allah. Kati byebyo sijja kusingako awo insha Allah, mpozi nga waliwo alina ekibuuzo ne tulabe ekiddako. Waliwo alina ekibuuzo bannange? Oba byenjogedde tebiriiyo? Mumuli bavubuka mukwana abakyala, si bwe kiri? Wemujja amasimu gammwe gano gajjuddemu maki namba z'abakazi, wakola programu, si bwe kiri? Ono omugamba omukazi asooka omuwala, mba bize nnyo nze nkola kiro, ng'okimanyi ekiro olina bw'oyogera nabo. Ono baada zuhuli awo mba bize nnyo, naye nga budde obwolina gw'oyogera naye, si bwe kiri? Bonna tugenda bawasa, naye nga bwe bakusanga meseji zino z'oyogera nabo, weepikaapika buli ssaawa, omugamba nze siri mwangu ojja kundaba, omugagamba cwi, naye nga ajjamu olimba, ng'olimba yaahe, naye ng'okimanyi ebyo bya cwi biki byekola byokka ebbanga ly'omala ng'olina omukazi gw'oyagala ebyaddala kuva ku ntobo ya mutima gwo, ng'era omukazi oyo yava mu lubiriziro. Mumpulira bulungi? Buli kintu kyonna kitambula. Tiwali alina ekibuuzo? Nze mbabuuze bannange. Yesega. Alaykum salaam. Yesebo. Abasajja beeyagaliza. Muyidde musajja ekibuuzo kyabuuza shekhe.
kali nange kino kankibuuza era gwe kennyini oba tuyambibweko yatudde mu bulamu obwaddala tudde mu nature y'omuntu yennyini eyaddala reality wano emyaka gye mulimu mukuze mwenna si bwe kiri era buli muntu yali ayogerezaako abakyala ab'enjawulo si bwe kiri oba yali aguddeko mu mukwano kujjako abatono ne kambabuza ekibuuzo gwe tulinayo bantu nga like mukyala naye nga olinga yali agezesa obugesa n'ayitika ngera wasindika message botoga nekino ekikazi si bwe kiri kino ekikazi kimanyi mulimu gwa kunsumbwa gwokka ne waliwo madamu waliwo ajati asindika ka message bwati wali noba tolinako data n'oteekako nonga let me call video call ndabe nyo ku mmere weetuma wekka si bwe kiri era waliyo abakazi mu nsi ya Mukama kuno nga omukazi oyo akwagala afiirawo nakugamba munne kati nze mbadde nsaba ensonga zino tuziteeke mu bakadde ndaba weebuzaabuza nze olaba nsobola okukuula amahale mumpira bulungi nsobola okukuula amahale n'omugaba byonna mbitegedde naye watamu katono omukazi najja n'akuteerawo paasi buli kintu kyonna ng'olaba kiri waabe naye ng'okyasikattira si bwe kiri okyasikattira ne waliwo omukazi nga wallahi tolina wadde olwataano ne bakubuuza mu mitingi ya family bakubuuza kiki kyolina oganze ngenda kuwasa omwezi ogujja bajeti nzifulumisa kati mu bufunze ekibuuzo seeka kyobuuziza wetudda mu reality ekyo tukimanyi ffe kennyini nga tutandise mu layini y'okwagala abakazi tetubaagala kyekimu ate n'abakazi kyekimu waliwo omukazi akwagala ebyaddala n'akwagala ebyaddala ng'akufiirako ng'asobola okugumiikiriza ensobi zo ng'akwagala nga bw'oli takwagalako ssente mumpulira bulungi gye bali abakazi abo buli kimu n'agamba bisimillah naye nga tomanyi na makulu ge nga nebyakola byonna tomanyi makulu gaabyo galimu abavubuka ono Sulaimaani Mukasa owarawuba we bali wano bakama baffe bano abakazi batonera ebirabo wala abakazi nga bagezigezi akutonera ekirabo oli muvubuka ate naye n'okikwata n'okitonera oli omukazi kwoyagala ebyaddala yes n'abakazi gye bali ebyaddala nga wallahi waliwo amusindikira kuno emitwalo 2 n'aweerezaako oli gwayagala ebyaddala 5 kasebo bakaali kafunye lanki naye nga gwe omaze okuweereza emitwalo aga n'alaga banne batudde munagala bawono wambwa wallahi n'alaga message banne laba wambwa ono najjako emitwalo 10 ate n'agiweereza oli gwayagala ebyaddala kati muzanyira mu kigambo kwagala mumpulira bulungi waliwo ebintu bijja okutagula nga bijja kusoboka era tufunye obuzibu bungi ku mulembe guno gwe tuliko abasajja basudde obuvunaanyizibwa ne akamu akawairo akalimu mu kusuula obuvunaanyizibwa abasajja bazaala mu bakazi nga tebabaagala nga bebateesezako bwetaasiza nga tamwagala n'azaala abaana awala n'omukyala awalana n'abaana naye nga baana be ate abaana Allah n'abajjamu ne baba buvunaanyizibwa nabo ne batandika okukwata kitaabu ensobi ate n'obeera awo wallahi bwe kiri naye ate waliwo omusajja n'azaala omwana mukazi gw'ayagala n'afiirawo amenga sure nti at least sente zituukira mu budde ez'essomero olaba nga buli kimu akikolera mu budde kati kiba kirungi n'ogenda mu bufumbo n'olubiriiziro mumpulira bulungi olumanyi gwe bw'ozibiriza bw'oti kati kambawo katuli kamu ke tubafunikira nako w'ozibiriza bw'oti n'olowooza ku nsonga z'obufumbo deeply oba oli musajja n'oganda nge buli keerako enkya ku makya n'envuga emmotoka embi ziri ezaalagirwa nga ajati atudde wano gutulaba nga waliwo ekifaananyi kyajati ng'atudde awo nga kijja ng'olaba yateeka okutuula awo ng'olaba yooyo naye ng'ate ku musimu olinamu 10 baajati naye waliwo kijja noga yooyo ajati yooyo kati ekifaananyi kikyoba tokase kikase
lumbisa wabanga akyaliwo tese bulungi era bamutwala ebyo ng'okanula omanyi olwa nga tusaasire bajjamma wotegera omuntu nti yono gwenjagala wallahi nga tebannamukutwalako tetenkanya nga bwe kisoboka omufuna omuteeke mu bulamu bwo bajja kuwasaako omukyala ng'okakasa nti yali badde maama w'abaana bo ng'omwagala ebyokwesiriwaza siwaza muze seetonda ojja kwazina muganda wange ng'esola tennatuuka nkubuulira ojja kuleeta takibira zaidi nga yiddi ekyabulayo nga owulira obuzibu mu nsi muno ng'oli mukambwe ennyo ku bakazi abalala naye ng'omutuufu baamutwala kyekimu ne ku bakazi omukazi omuwasa emyaka n'obeera n'emyaka gyonna naye nga olw'omusajja gwayagala wabweru nga amwagala ebyaddala ng'era weyeewetamu n'agiramu bwati katono mbw alina gy'alaze nga gwatibinkirako gw'oliawo oli akulabanga feeriya naye nga toli feeriya weerwanako naye nga tolina makulu gwe weesiba ku mukazi atakwagala ebintu ebyo tubigoberere omuntu wabanga avudde mu bizibu aba part of you waliwo omukazi nga newakukabira ebizibu byowulira tebikwosa nga nakugamba ebizibu nga bomaliriza timaze kale inshallah ajja kukukoonako ne bakujjukiza enkya nti wabadde ongambye nti mukolegayo mwagala mukolegayo mwagala barakallahu fikum bannange nsaba tukomaawo barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh